Kaminsona wa Parliament era omubaka akiikiranye omukungu w'ekitiibwa Mathias mpuuga nsamba alabudde ebitongole ebikuumaddembe naddala poliisi n'amagye bikomye okutuntuza nga bannamawulire era abijjukiza nti omulimu gwe bakola gufaanagana enjawulo eri kuba nti abasirikale bakwata mmundu ate ab'amawulire bakwata kkalaamu. Omusasi waffe Tomusanyi Kayinja alina ebisingawo. Tingogyeko poliisi okulya empanga n'okukwata bendera mu kutulugunya n'okulinyirira eddembe ly'abamawulire, naye ate era waliwo ne bannabyabufuzi abamu ate nga ekyewuunyisa bali ku ludda olunyigirizibwa nabo abalinyirira eddembe ly'abamawulire. Abakuumaddembe kyembeewuunyako omulimu gwabwe n'ogw'abamawulire gwe gumu gwa kukuuma bantu na kulambika bantu mu birina okukolebwa. Ekyewuunyisa omu akutte emmundu omulala akutte peeni na kamera, naye akutte emmundu yalowooza nti wakitalo nnyo era wa waggulu nti asinga kwakutte peeni ne kamera. Singa abakuumaddembe banaategeera nti obuvunaanyizibwa bwabwe n'obw'amawulire balongo, bandibadde bayamba nnyo eggwanga lino naddala okuggyayo ekitiibwa ky'amawulire n'okukuuma bannamawulire nga bakola obuvunaanyizibwa bwabwe. Bw'obanga olowooza nti kyokola kituufu, lwaki tokkiriza ensi yonna n'ekiraba n'ekisiima? Oweekitiibwa Mpuuga yatadde obukadde bw'ensimbi 2 mu ssaako ya bannamawulire okwekulaakulanya. Pulezidenti wa bannamawulire mu bbendobendo ly'e Masaka Farishi Magembe yakangudde ku ddoboozi n'avumirira bannamawulire banne abakkiriza okukozesebwa okuwaayiriza abantu babateekeko ebisangosango. Kyenyamiza okulaba nga munnamawulire abantu kwe balabanga alina okuyimirira ku ludda olulwanirira abantu ate okubanga ayimirira n'akozesebwa n'awaayiriza abantu, ekyo ekintu tukivumirira. Ate mu biseera bino ebyakanaayo kyani tubalabula nti kigenda baleetera obuzibu, bagenda kusitula obukambwe bw'abantu abamu. Bw'oba ovuddeyo n'ogamba nti nafuna obuzibu bwe buti nga nkola ekintu bwe kiti, sigala ku ekyo, towaayiriza abantu. Omugenyi omukulu minisita omubeezi wa microfinance nga yakiikiriddwa omubaka wa Pulezidenti mu kibuga Masaka Washaki Ahamada yagambye nti wadde waliwo obumulumulu mu bakuumaddembe, ekyo tekitegeeza nti gavumenti tessa kitiibwa mu ddembe ly'abannamawulire. Naye problemu gye tufunye weewaawo ffenaffe abasirikale baffe oba ebitongole byaffe ebikuumaddembe oluusi biyitawo ne bwebitesaanidde kuyitawo, naye naffe bannamawulire abamu tweteeka mu limelight, oluusi etusuula mu kabenje nga oba tetugenderedde naye olwokuba ne feelings ennyingi. Abakulembeze bangi bannabyabufuzi ne poliisi bayogeddeko eri bannamawulire ku lunaku luno olw'okwefumiitiriza ku ddembe ly'abamawulire. Ssaalongo Tomusanyi Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ate mwana omusasa Kyaddondo ng'eggwanga lyolekera okulonda kwa bonna okunaabawo mu 2026. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu basabye gavumenti okuteekerawo bannamawulire embeera ne basobozesa okukola obulungi omulimu gwabwe awatali kutiisibwatiisibwa oba okutuusibwako obulabe. Ssente w'akakiiko akalezeka eddembe ly'obuntu aka disitulikiti y'e Wakiso akayitibwa Wakiso District Human Rights Committee Kasirye yakkaatiriza bino wakati mu kuza olunaku lw'eddembe ly'abamawulire olw'ensi yonna olwakwatiddwa olunaku lw'eggulo. Akinoganyiza nti dduka eyali mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North yalabwako gye buvuddeko omwali n'abamagye okukuba bannamawulire kaali kabonero kabi nnyo oboolyawo akaatulengeza ebinaabaawo mu 2026 kwe kusaba n'abo abakola ebikolobero okuba bannamawulire bavunaanibwe. Twagala okulanga gavumenti eteekawo enkola ennungamu ekuuma bannamawulire, eteekawo enkola ennungamu eriyiira bannamawulire. Twagala okulaba nga ne bannaabo abo abatyoboola eddembe lya bannamawulire mu kulonda okuwedde bavaayo ne bateekebwa mu mbuga z'amateeka era ne bakola ebibonerezo ebyo nga kinoomu ng'etteeka bwe ligamba, kubanga bw'oba otokyalinga omuntu etteeka ligamba nti obeera answerable nga kinoomu. So twagala okulaba nga abantu abo bavaayo ne bateekebwa mu mbuga z'amateeka ne baddamu emisango egyo ne bakola ebibonerezo ebyo nga kinoomu. Kasirye akaatiriza obukulu bwa bannamawulire mu kubeera abalwanirizi b'eddembe ly'abalala
n'okubeera eddoboozi ly'abatalina bwogerero. Munnamawulire abeera muntu muvunaanyizibwa nnyo, abeera muntu wa nkizo nnyo mu kulwanira eddembe ly'obuntu n'okutegeeza abantu bonna ekigenda mu maaso, kubanga abantu bonna abeera basuubira nti nno bagenda kufuna ebikwata ku bintu ebigenda mu maaso ebituufu nga bayita mu bannamawulire. Ne tulaba bannamawulire abasinga bagenda ne mu malwaliro nga ate ebisago ebyo bibatuusiddwako abo abantu be tusuubira nti nno be bandibadde balina okubakuuma. Mu ssaza Mawogola, bannakibiina kya NRM olw'emiyaga mu disitulikiti y'e Ssembabule batabuse baasuze ku ofiisi z'ekibiina eza disitulikiti y'e Ssembabule nga bagumbyawo olw'ebiwulirwa nti nno registrar wa NRM olw'emiyaga Matovu Boogere yabuziddwawo n'obutabo bwa NRM oba abawagizi b'ekibiina ekyo okuva ku byalo 133 tebulabikako. Omubaka wa Remiyaga Theodore Sekikubo akulembeddemu banne alumiriza nti abaawambye registrar ono balina ekigendero eky'okukyusakyusa ebyawandiikibwa bateekemu abaabwe kwe kusalawo gumba ku ofiisi bamanye ekituufu. Lw'emiyaga tejja kunyigirwa mu nnoga, lw'emiyaga ejja kulonda mu ngeri emu oba endala. Ate ekyokubiri sikakasa nti nno obukulembeze bwa NRM buyinza okukkiriza NRM n'eggalirwa ebweru. Tuzze twagala tulonde era balina okutukkiriza tulonde. Kakibeki enkuba keetonye omusana kagwake, engeri yonna gye tunaalondamu, wadde ebitabo babibbye, wadde agabbi gakyala kimpadde gagezaako okutaataaganyawo kulonda kw'Erwemiyaga, abantu b'Erwemiyaga mu ngeri emu oba endala bajja kulonda obukulembeze bwabwe. Mpo abawagizi ba NRM bano bawanjagidde omukulembeze gw'eggwanga era ssente w'ekibiina kyabwe abeeko kyakolera embeera eyo. Ekintu kino bwe batwala obutabo buno nomination z'abantu abeesimbyewo nga ffe tufunamu okweraliikirira ne tugamba kubanga twazze wano olunaku lw'ejjo ne tusanga nga amasaza amalala galinawo ebyabwe, naye ffe ekyatukwasiza okunyolwa mu mutima ng'essaza lyonna Erwemiyaga lyonna ddamba ng'ebyaffe tebiriiwo. Omubaka wa gavumenti e Ssembabule Faizo Sserwajja agambye nti ng'abo ebyokwerinda bakola ekisoboka kyonna okuzuula registrar gy'ali. Era tugenza okukya ngeri tunabakola ki kuzuula registrar wawaali, naye nga okubula kwe twategedde nti okusinziira ku batuwa amawulire nti okubula kwe aleka yawambiddwa. So ffe kye twasazeemu twabagambye nti obutabo bwe bujja tebwegatta mu bino ebitabo ebirala ebya disitulikiti. Poliisi ebaddewo okuwa abawagizi bano obukuumi era kitegerekese nti olwaleero ssente wakakiiko ebyokulonda ka NRM Dr. Tangodoy wa kugenda e Ssembabule agonjoola ensonga zonna. Kinajjukirwa nti ne mu 2016 ofiisi z'ekibiina zino zennyini zaateekerwa omuliro ne zibengeya bannakibiina kya NRM okuva e Lugusuulu bwe baali beemulugunya ku byali bitagenda bulungi mu kamyufu ka NRM. Mu ssaza Kabula, Sipiika wa Paalamenti Anita Among alabudde bannabyabufuzi okukomya okusiiga bannaabwe enziro nga baboogerera amafuukula, agambye nti ebyobufuzi eby'ekikula kino tebizimba ggwanga. Obubaka obwo Sipiika abutiise James Kakoozo, omubaka wa Paalamenti akiikira Uganda mu Paalamenti etabamanga ag'obuvanjuba bwa Africa eya EALA ku mukolo gw'okujaguza emyaka 9 kasooka ssomero lya St. Martin Primary School erya Ntonde eritandikibwawo mu mwaka 1935. Omukolo gubaddeko n'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe ekya Main Hall kwe kusaba abalonzi obutatunda kalulu kaabwe naye balonde busobozi. Temporarily ne buggwawo ebeera season naye saagala bukwawukanye ne munno ne mukwano gwo. Njagala mutunule nti ebyobufuzi byaffe mwabagenda okwesimbawo abali mu kalulu kano mwenna nze mbamanyi mwenna mufaanagana muva mu nnyumba emu. So please olulimi tulukendeeze ate tukampeeninge nga tuli ba mukwano. Tukampeeninga singa nali mubi kino njaga kukibasaba. Omubaka oyo Kakooza yennyamidde nnyo olw'obuli bw'enguzi obweyongedde mu disitulikiti erya Ntonde naddala akakiiko akagaba emirimu. Mu kusooka omubeezi w'omusumba w'essaza ly'e Masaka Vicar General Dominic Sengooba asabye abasuubiza batuukirize obweyamo bwabwe mu kuzimba ekijaguzo eky'emyaka 9 ng'essomero litandikibwawo. Essomero okutuuka ku myaka 9 ng'olaba kiyitirivu. Awo nno bakulu buli omu asobodde okubeera wano tumwebaza nnyo olw'obudde bwe mutuwadde. Tusiimye nnyo ssente zonna ne pledges. Abakulembeze mu disitulikiti erya Ntonde bakulembeddwamu omubaka omukyala akiikirira disitulikiti eyo mu Paalamenti Kemirembe Pauline Nkyaka, omubaka Enos Asiimwe, Ssemanda Moses Ali beeyanzizza ekereziyo olw'okukwatiza ku gavumenti naddala ku byobulamu n'ebyenjigiriza.
obukadde bw'ensimbi obuwera ddala 3 bwe busondeddwa mu buliwo n'obulala 30 kw'otadde ensawo za sementi 171 nazo ziweereddwayo mu kudduukirira omulimu guno. Mu ssaza Kyaggwe, omubaka wa gavumenti atuula e Buyikwe Major David Matovu alabudde bassentebe b'ebyalo beewala okukakasanga omusajja yenna atunda ekibanja oba amaka gaabwe nga talina mukyala we, ng'agamba nti engeri eyo eresa abakyala bangi n'abaana nga badooba omusajja bw'atunda amaka n'abalekettayo. Omusasi waffe Ssebwami Dennis abaddeyo. Major David Matovu yasinzidde Lugazi n'ategeeza nti abaami bayitiridde okwekubaana ne bassentebe b'ebyalo ne batunda ebibanja okuli n'amaka ng'abakyala tebamanyi, olwo bo ne balabira awo nga bagobwa oyo abayagula. Agambye nti embeera eno eviiriddeko abaana n'abakyala bangi okubulwa obutuuliro, era n'alabula n'abo abagula ebintu ng'ebyo okubeera abeegendereza nti kuba boolekedde okufiirizibwa. Nindabula abaami abatunda amaka, abatunda ebibanja, family property, abatunda ensuku ezo, maama nga taliiko bagiyita spousal consent, tamanyi na kumanya, niwegata ne chairman ne mukuutiza bye mukuutiza, omukazi n'omuleka mu bbanga, kimenya mateeka era n'akikola ali wabweru w'amateeka. Nja kuyimirirawo omukyala, yimirirawo n'abwana bwaffe obwo nkuma amaka. So abo abagulaagula waliwo abalina ssente zibasiiwa nga buli ssaawa kugula amaka ogalaba galimu omukazi, walimu abaana gwe singa abadde muwalawo nga gubakola bati bamusendeza oluti. So n'abo abagula bagenda kufiirwa azilonga azi nti nze namula wano e Buyikwe. Mu mbeera y'emu, RDC Major David Matovu awadde abakyala amagezi obutasooka kuzaala baana bangi, wabula bakolenga ekisoboka nga kiraga obujulizi nti bafumbo eri abaami baabwe kibataase okusendebwanga ebyonziira singa baba bafunye obutakkaanya gye bujja. Abakyala mbabiddeko akaama obufumbo buno obwa church obw'omuzikiti baba buganye mpolampola basabe omwami ono bagendeko wasenga, bagendeko wa jjajja, bagendeko wakojja. Obufaananyi obwo nga batudde balya amusaaka akamuli akakafaananyi kamala. So nga tonna bakutandika musajja kumuwa baana bangi mpolampola ng'omukwano bukyantijja mutwale ewaka mu bazadde gwe ne bwakyala obukyazi kimala. Ekyo kikuyamba wabeerawo embeera embi nga musobaganye eyo mu maaso akugobanga ekyonziira. Mwana wange obufaananyi obwo, mwana wange obuntu obwo, obumuli obwo, obubaluwa obwo obwamuyita okugenda wasenga bumala. Naye nobonaabeera Naalongo myaka 80 abalongo bazaddemu emirundi 4, mwana wange etteeka liyinza obutakutaasa ng'omusajja akufuukidde ekyambika. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS Radio ey'obujjajja.